Yes, mbandikiza akadde kano mwasibye mutya muli mutya abagifollowinga bagita Fad TV UG Kitalo. Waliwo student eyeetuze era ng'ono yeetugidde mu dormitory wamu Kisulo. Ngenda kwambi kutuusaako byonna wano ku Fad TV UG muli mutya mwena bagyekuumirako abali mu ggwanga erya Iraq awo mu Baghdad mbatumiddeko abali mu ggwanga lyattu Uganda mu kibuga ekikulu kye bayita Kampala nammwe mbeebaza ne mbagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ne munyiga ku kade bagita Fad TV UG. Wano mbali updates buli lunaku olukya ku nsi kuno gwe just ky'olina okukola kiri kimu kyokka kunfollowinga. Just following or subscribing onyige kade kitalo nnyo nyini ddala ekya omuvubuka amanyikirwa nga Elishama kigambibwa nti yeetugidde ku ssomero nga banne beebase mu dormitory era abadde azaalibwa omwami amanyikirwa nga Sesaazi Robert, director w'essomero lya Trinity Love School wali e Nyanama era ng'omugenzi wa kuzikibwa lunaku olwaleero ku ssaawa 10 ez'olweggulo mu bitundu by'ekyotera era nga munnange ekitalo nnyo bambi ku sayidi eyo omwoyo gwe Mukama Katonda aguwummuza emirimu bagulamuza ekisa n'abasinga beebuuza kikyaviiriddeko omulenzi ono Elishama okubanga yeetuga. Kyo kyamuviddeko okubanga yeetuga. Abasinga bagamba mbu ku ssomero mbu abasomesa kwosa ne ba metroni tebacekinga ku baana balenzi bwe basinga cekinga ku baana bawala. Abasinga bagamba nti obaolyawo nti wadde yadde acekinga ku baana nti yali badde akola ki, yali badde amulemesa okubanga yeetuga. Naye kakati ebiseera ebisinga omuntu okwetuga teweetaaga ssaawa nnamba, eddakiika almost 5 ziba zikumala. Kibategeeza nti omuntu aba alina kubeeraawo eva ng'amaaso gamuli ku baana ekitasoboka. Yandi yandibadde metroni ng'azze okubaceekenga era nkiwona omuvubuka alikoze eki, yali ekwese kubanga yadde ayagala afe okulaba ng'akikola nga tewali amulabye. Munaye bw'atyo bwe yeetuze ekyamuviddeko okwetuga tewali akimanyi, naye nga yeetuze banne beebase bagenze okusemukenkera ku makya ng'omuvubuka yeeyimbyemu omuguwa ng'aleebeeta alengejja. Kitalo nnyo bambi ku sayidi eyo bagita Fad TV UG. Mwongere okubanga mugifollowinga. Abadde asoma siniya ya 3 abadde ku State High School bw'atyo bwe yafudde naye abasinga beebuuza kiki ekyamuviiriddeko okubanga yetta. Ensonga za famire, ensonga z'abazadde be, buzibu ki? Manyi ennaku zino abaana b'essomero baguddewo omuze. Bw'aba ne girlfriend we nga tamulaba oba nga amukyayi asalawo okwetuga, babikopa mu buzannyo bino ebyamafirimu ne babeera nti ebya firimu ebyobuzannyo ne firimu tebiba bya ddala oli aba editi mbo kaneetuge oyo ne yeetuga ku lw'omukyala kaneetuge lelele. Abasinga babikopa mu buzannyo. Omanyi ennaku zo balaba nnyo firimu nnyingi. Kati wano mu Uganda abaana abasinga bagenze babikopa. Kati ono wakubiri zigwe nakawulira yasooka ali muwala, maama we yamugya ku kitundu ewali boyfriend we n'amugamba genda osome concentratinga ku misomo gye weesonyiwa abalenzi. Omwana ssebo yeeyimbamu omuguwa ne yeetuga olw'okubanga maama we amugye mu kitundu ewali boyfriend we. Abaana beetuga olw'ebyo ebintu tebabikopa mu buzannyo. Musimanga laavu etaggwawo, teri laavu simanga ey'omuzannyo teriyo mu reality, just biba bya firimu. Ekyo mulina okukimanya bannange. Ojja kwetuga olw'omuvubuka oba olw'omuwala yajja sigala yeerira bulamu. Kati ne muvubuka aba nga yeetuze lwa muwala, omwana agenda ofuna omugenzi omulala basigale mu ssanyu. Gambye byebyo olw'okubanga bamukyayi paati babuzannya nnyo mu firimu ne mu buzannyo. Simanya ng'obwa Korea, simanya n'obwa Filipino. Kati bano abasinga babikopa omwo ne babizza mu reality. Ebibeera nti biriba bya just bya kuzannyamu nga owulira nti obuzannyo kuba kuzannyamu just tebiba bya ddala. Neerabira nti ye kyakola kya ddala kigenda mukola kigenda mutwalira obulamu bwe. Abantu bangi bavudde nga bagamba nti tebayinza kusaasira muntu yeetuze. Omuntu yeetuze okufa oba okwagadde. Era abasinga baganya okubanga basaasira Elishama ng'omuwala oli eyeetuga omulala. Era ne yeetuga lwaki? Lwamunizibwa kuba Elishama sijja gusala nti yeetuze lwa muwala
ekyama ayinza okuba yeetuze nga nsonga za famire lwakuba ebiseera ebisinga era n'okwetuga ti si ye solution mwenye abasinga bagamba nti abantu oluusi abeetuga baba balinyiddwako amagini ng'amagini mbu nga gegabakola ki gegabasindikiza ebiseera ebisinga n'abantu abakola ki abiwanula ku bizimbe ku zaakeedi ne bava waggulu ne bagwa ku ziikalina bwe babako amagini agaba gabasindikiza okuba nga bakola ekyo ekintu abasinga bye bagamba naye nga munene ekitalo nnyo ku sayidi eyo ekyamuvubuka amanyiddwa nga Elishama bagita Fad TV gyali asomera ku Seta High School siniya yakusatu bw'atyo bwe yeetuze bagenza okera ku makya nga Mighty Kaput nga yakazeda nga yeeyimbye muddira omuguwa nga bulengejja muri ebyo mungera okubanga mugifolowinga n'okubanga mugikumirako nkusaba ogimpereka like ate okomitinge sigala nga ogifolowinga tojja kubanga wejjusa bagiyita Fad TV UG abali mu ggwanga erya Saudi Arabia mbagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga mugifolowinga n'okubanga mugikumirako betatonye bambi bazadde be mukazi watu maama ali maziga agatagambika nti wali yategede kikyaviddeko omuvubuka ono okubanga yeetuga bwezibanga ensonga si z'abazadde ensonga ziyinza okuba zikwatagana ku muwala abaana bangi naku eno baguddewo omuze ate sayizi bwetyo beetuga ssebu neyimba mu muguwa neyeetuga lwa muwala lwa muvubuka omwana neyeetuga lwa musajja omuzinzi neyeetuga lwa muwala babikopambuza nnyo obuno bwaba Philippines simanya nga obwabakoleyi babikoppa n'ebyo bitalo nnyo kitalo nnyo ekya Elishama bagita Fad TV Value Guinness KBTV gikuusa ne Kala TV Uganda newazikiwalira ekyotera saa 10 ezo olweggulo bitalo nnyo mungera okubanga mugifolowinga mubeere bulungi abali eiraaka mukama katonda omwoyo gwe agulamuze kisa naye nga bw'atyo bweyeetuze Fad TV gitalo nnyo kitalo nnyo nendero mbeere bulungi mwera bagana nnyo